olina okumanya nti nga waliwo obwakabaka obwakulirwanga Mwanga twalina amasaza 3 so obwami nga bukomanga ku basatu Busiro bwali Busiro kakati ng'obwami si kyali kinene nnyo naye ng'obwami businga buli wano mu bataka baki kakati wano abataka babagoberamu ddala obwami nga bukoze era ne bakulyetinga obwami bwe buno amasaza 20 ye Kyaggwe Bugerere Bulemeezi Buluuli Bugangayizi Buyaga Buweekula Singo Busujju Gomba Butambala Kyadondo Busiro Mawokota Buvuma Sese Buddu Kooki Mawogola Kabula kakati awo nenjagala era nkunyonyera history kubanga bwe twatuukire mu 64 abadiyo referendum amasaza gafuuka 18 ani abiri gano Bugangazi ne Buyaga ne gaddayo nga butwagamba mu kiseera ekyo ne gaddayo e Bunyoro kakati njagala okumanya gaavaako gatya kakati tugenda okwevuga Mwenge establishment esaba ebyayo nti ebyaffe kati ne Bunyoro nega nti naffe twagala ebyaffe bwe babaga nti ebyaffe ebyamwe biki ne babalagamba amasaza gaabwe agagende Bugamba ne babala Buyaga Bugangazi Singo Buluuli Bulemeezi Kyaggwe baya okulaba nga Buganda eneggwayo era waliwo okwogera backdoor discussion kati ne bagamba nti okay tuyinza okukkiriza okudropinga ebirala naye gana abiri mwe muli obuwangwa bwaffe bakabaka bwe tetujjaga droppinga kakati nabagamba nti kale mu droppingi gali kano tukakubiseeko referendum bo baali baagala bakiwandiikeko mu constitution butereevu nga tegaliiko wamanya ku constitution eyo eya 62 kwali annexed the constitution of Buganda ng'eraga buli naye bano olwa sikaate Buganda nga bagamba nti twagafuna musaayi era tujja kuyiwa musaayi naga nti gajja kuwaako kalulu kakati Milton Obote nga bano bagubidde muli Milton Obote n'awandiika kanoti gakawandiikira Michael Kintu n'amugamba tofaayo ffe tujja okubeera mu power ino kana kaluti tekakubisa pressure kigambye yawandiika kanoti ako tikajja kubaawo kati ani Kintu bwe yalaba kanoti ako n'akazinga bulungi n'amanya nti kati kiwedde kati bamale gawandiika tikijja kubaawo ali batuuka ku 60 time eyakalulu etuuse nga Kintu agenda okulaba munne yamugamba tekajja kubaawo bataddemu amaanyi n'akinda akyali wa mukwano gwe Milton Obote kuba baali bonna mu gavumenti ndowooza of course yali amaze okuconsultinga Edward Mutesa n'agenda Obote my friend Michael what brings you this morning nkulaba Obote era ayogera obulungi Oluganda bakuba nti ayogera nnyo kubanga neno Michael naye Oluzungu lwali mukalubira kakati apparently bayogera Luganda n'eki ekisemba mugamba nti olaba akapapula kano gwe wakawandika mukono gwe tewajja kubeera kalulu ate kakati akalulu Obote kwe kuseka agamba my friend Michael please bring the constitution. We have now a constitution. That paper cannot work. That was paper. Now, give him a copy. No, nga banegotiate. Kati ono nalowooza nti keeko ate akamuwadde. Kakati bamanya nti no kasita constitution ebeerawo. Ekintu kyonna kisupersedinga constitution. N'agenda kati bwe bagenda erina kati omusajja atuyamudde olukwe. Nakati ne basala abakakemega benja okujjako edda kintu batukola katuddire abaki
bakawo nabo bona tubatwale ndayiga bangi nnyo basinge n'abanyola abaliyo batukukuba bakube nga bakubira eno nga bakola ekyo sente empitirivu Mengo gavumenti ne Spain nga sente nkiitu ngajjuza baloola etwala ndayiga tuli omugenzi kalasi kabaya yayimba oluyimba nti olusozi olutonya gene ndayiga na ettaka lyali yabwere bagenda ne Muteesa naye n'agenda mpuli ndayiga yasaayo amaka olunaku lumu oba abanyolo bagezaako kumuugana najja emundu nattamu baabu ng'atali president ate natta abanyolo president notta abantu ekintu kyanyiiza nnyo abantu nekyaliwo onokulwa oti president asi bamukwata ate kati ekyo kyaliyo naye waliwo omusajja eyali Attorney General nga ye Godfrey Lukongo binayisa QC Queen's Council wano Lukongwa Mulangira kati nayimira mu Parliament ng'aleeta regulations ezinagobera mu kulonda kyava n'agamba nti abo bokka abawandiisa okulonda mu kulonda kwa 62 be bajja okuba akalulu ekyo statement yamala bumazi okuba Mengo establishment ekimu bano bonna bakaawo nabo bano bonna be batwala nga ababajuza kiti mugende mukuba akalulu kyamala kati bali bennyini abaaliyo nga baali banyulu ddala era be bakuba kugamba kyolaba Mengo establishment baali bantu bazibu kugamba nga bakolera mu ngeri etali nnambulukufu baali balooza nti bajja ku overcome constitution bajja ku overthrowing provisions zireme okubeerawo naye Obote n'abagamba nti nedda constitution yino Muteesa yalayira kugikuuma nange nalayira kugikuuma kati oleeta akapapula akali negotiation ogambe nti no binayisa nti nze bwengisoma bagamba abantu abaaliyo nga abewandiisa okulonda mu 62 be bajja okuba akalulu si bano be balonze obulonze ne babajuza ne batwalayo ekyo ne kibakuba kaakati no amasaza ago bakuba ne gagenda kaakati nayo gaba nga tegakyali abi kati kisebo ekyettaka kaakati oba badi bakyalya ettaka ne baligaba byonna baligabye era kaakati Article 15 yino ne bagaba ettaka forest n'ebyo byonna ezo ne ziba square miles 500 ne zigenda ne zifuuka crown land governor plantation and other property waliwo uncalified land 9,000 square miles ezo ne zigenda wa governor crown land eza Ssaabasajja ezo gy'anaalimiranga official mile 305 square miles ne Namasole naye naafunayo this is yani yazaala Kabaka square miles 16 ate n'ezo awanaalimirwanga emmere yani yo yazaala Mother of Mwanga square miles 10 waliwo abalangira Joseph Augustine Rwamazani Yusufu Suna buli omu square miles 8 ze square miles 32 ate waliwo abalangira Abambejja Bakabaka abo square miles 9 abamasaza buli omu square mile 8 awo nojja kwebuuza ate osema mile 8 official mile kati ziriza baganga ezagenda amasaza agagire bingi square miles 16 njagala abanyola abo abaziriko bafune ebyapa kubanga byaddayo dda tewali muntu tewali absent landlord ku obyo ku 16 ezizali z'amasaza nolwekyo bandibadde bafunako obufunyi ebyapa kubanga that was public land oba baagala bajje mbayambe kakati square miles 16 kakati bano abalala abaki ne babongerako ezaabo era 8 square miles nazo nezifuuka 16 zonna kwegamba ab'amasaza n'ezaabwe nezifuuka 32
kakati bano ba regents bano basowesaza omuwanika mulamuzi square miles 48 buli mu zona toto basatu nezifuka kina mukaaga ne bagamba ati naye kabaka bw'anaafuuka minority manya olwo yalina emyaka 3 obina abadde ba regents bano bajja kufuuka native ministers kati era basigaze najo native ministers ye Katikkiro omulamuzi omwanika era be bali ab'ebitiibwa baba oli bamwa his highness bano bayita title ab'ebitiibwa bali basatu omulamuzi omwanika abo bali ab'ebitiibwa bokka bano abalala tebali babitiibwa ne kati buli atambula n'atuukako emirongo wa kitiibwa ne b'ebitiibwa bali basatu ne ba minisita basatu abo baba native ministers kakati Mbogo nga bamuyita nti no for himself and his adherents ne bamuwa square miles 24 kamusajja wa kochi ne bamuwa square miles 2 juzi waluka ono wemebyaduka nagenda mbu ettaka lyaffe bamugoba speed oba lwaki yasoma ndagaano eno yandisomye namanya nti ono yafuna kiki mu ndagaano nga gobofuna kati balaga nti waliwo abachiefs abatonotono bali 100 buli omu square miles 8 ke kanaana kakati kya zino bano bani bano taka ba missionary societies zali 3 ne bagabana square miles 92 zobuli akazimba mugalwa ntero okuzirwanira ganti bazibye ettaka ly'ekkanisa na lino ne stations zino nge Kampala Entebbe Masaka government stations kwezimidwa 50 square miles ettaka lino erya Buganda zali toto omutwalo gumu mu 9 ne zigwawo kati Buganda ewedde ettaka lyonna ligabiddwa mu ndagaano eno nga bweri kaakati awo ne tukoma batubbi mu ndagaano eno kugamba kati oteeka okukimanya nti no omuzungu nga yakiri emabega omuzungu yegasse n'Abaganda ate no tunabona waliwo ekirala ekyaddirira kaakati eno waliwo ka Northern settlement nga 13 Oktoba 1900 endagaano ewedde olukiiko lwaweebwa obuyinza okugaba ebirala ebisigaddeyo okugaba within this gundi okuddamu okubigaba obulungi olukiiko olwo era wano mu ndagaano ojja kulaba yali chairman president w'olukiiko yali Katikkiro Kaggwa bw'atabaawo deputy Mugwanya bw'atabaawo Zakaria Kisingiri ne gundi yageza buli kiseera yabeerangawo Kaggwa kugamba yafuganga Uganda eri Kaggwa kuba muzungu yenna yafugiranga kakati ne bagatta wano ne balaga abaafuna Kabaka Katikkiro Mugwanya Kisingiri Mbogo Namasole Lubaga Abambejja Sekiboobo Mukwenda Pokeno Kanga Okago Mugema Kayima Lugayuka bonna bafunye ne bano basabu chiefs bo bafuna 613 ez'amagombola kakati zino zibafuna endala awo zaali 10 ezo zembadde nsomaawo kakati waliwo square miles endala 2 ezaali undistributed kakati zino zaakabirwa olukiiko era ngenda kulaga engeri gye yalugabamu kakati eno ne babawo memorandum Johnson gye yakola nga 13 February n'agamba nti olw'okuba Katikkiro Apollo ne Mugwanya ne Kangawo bakoze omulimu gwa ttendo nnyo tubawadde ekirabo tuli ennaku zino waliwo be baawa ebirabo awo bakola omulimu mulungi nnyo Katikkiro Apollo ne bamuwamu ekirabo kya square miles 20 ng'ogatta ku ziri eri memorandum ya 13 February ono Mugwanya ne bamuwa 15 Kangawo ne bamuwa 15 ate ne bagamba Apollo Kaggwa ye ate yayitirira n'ekyo bamuwadde ente 10 zaali e Kenya nga ziri mu district y'e Kenya bayita Kavirondo
ezimu nga ziri mu Mias ngenda ziri Ugowe naga nti bw'anaaba ready n'abasajja be azituma azinone 100 kakati sebo eyo ye situation kati njagala nkulage engeri ettaka ligabirwamu abantu baani balifuna batya baligabanya batya era na ettaka eryo baligabana nga kabaka baligabana mu ngeri ya ddiini eddiini enkulu yali ya Protestant oligarchy ojjukira Battle of Mengo ogundi ni Captain Lugagi na Maxim Gani najiwa Protestants ne bawangula kati ne balyoka bagabana ettaka lino ng'olukiiko olutudde ne bagamba ba top chiefs 16 kubo 10 kuba top chiefs 16 11 bali ba Protestant abakatoliki bali abaprotestant bali 16 abakatoliki nga bali 11 abasiraamu nga bali 3 abo bonna wamu ne bagabana square miles 410 kakati top chiefs including gundi wano nga mulimu ni Katikiro mulamuzi munawika kiko kyaki bonna ne bafuna equivalent of 968 abo kubo aba Protestant chiefs abapodo bawita abapodo bafuna 5 78% y'ettaka lyonna abapodo bye balitwala abakatoliki chiefs bo bafuna 12 square miles bo balitwala 16%. Abasiraamu ne bafuna 40 square miles bafuna only 6%. Ena abamagombolola nabo bafuna wansi ng'ennamba eri bwe nakikulaze bali 134 abamagombolola bonna kakati 68 mu bo bali bapodo 59 nga bakatoliki kakati bonna bagenda okugata nga abakatoliki abapodo be bafuna the biggest share bonna bagenda nga bafuna 7 bali ne bafuna 59 ku 134 kakati olaba obutali bwenkanya obwatuuka kakati awo sebo ettaka ligabiddwa owuliddeyo ow'ekibanja akaaba era kwe kukaaba kwe n'okubonaabona kwe okuvudde ddala mu 1900 era awo nja kuddamu mbanyonyole afterwards kuba ndaba essaawa yange egenze njagala kuba ekingendedda nnyo okgenda mu kino kyonna emabega history tumanye wa gye tuvudde toddira obwakabaka n'obutabula mu ttaka kubanga bw'obwakabaka bwaggyibwawo ettaka lino terigabanywa wa bika ebika byagira ki byaggibwawo abantu abali ku mwanjo be baami ne kabaka si kabaka oli ne kabaka abazungu gwe baawa ekitiibwa kya his highness era abazungu gwe bagamba kyaggibwawo olukiiko era abazungu bagamba senga tagonda olunakala sikasomye kali mu detail senga tasoloza musolo gwe tulaba bajja kumujjako kugamba ono gwe twayita kabaka mu ndagaano eno gwe bamuyita yali si kabaka oli kubanga kabaka oli yali yeefuga ng'atwala ekintu kye ono atwalibwa ndagaano eno ate n'omusaala bano bebaguwa era baloni Ndege n'abaami bano basasula ate ekintu bakirukidde ku ddiini naye ng'asinga okufuna ekinene mu podo ne kuddirako abakatoliki ne kuddako n'abana abasiraamu abafunanga akatono akakunkumu kakasembyeyo kakati
ne bagaba ngo bali be basengayo bunjo n'obwami bwonna nga bwe mbusengese nga bano bafuna 69 bana ne bagabana ekisigaddewo mu magombolola kyekimu n'ettaka kyekimu ow'ekibanja asinga obungi mu Uganda yakusuulibwa Tayo ensi kwe okubonaabona ne kulyoka kutandika Mengo establishment n'eryoka ebeerawo eyo Mengo establishment eyo yalimu bako families 20 nga gendemu mu detail oba nga nagatandikako wiki batutandikira kubanga nazo families waliwo yali azibuuza twagala tuzigaziye bulungi kati njazigaziya nga kyengenderera tumanyine ddala Mengo establishment yeki era kiba kitya kati endagaano etaddewo enfuga tewali mwami tewali minister atalina mulimu gutisibwawo Katikkiro alina omulimu gwe Kabaka alina omulimu gwe abambi bonna bali era bonna girambukiddwa bulungi n'abamagombolola Sebukati bw'owulira nti ate waliwo okulonda ab'amasaza n'abamagombola okutuuka ku village obuuza nti omulimu gwabwe guluwa kiragiddwawa constitution obosaawo otaddewo ekintu ekiryawe kitategerekeka kubanga 1900 agreement tutuuka ku constitution niye nga bwentambula njakibeere living ogambe nti waliwo kino nga bwenkoze nti amasaza niye ate ne batwala abantu endayiga binayisa naga nti nze nga atonejjeno nkugamba abeewandiisa nga bali mu buyaga ne bugangayizi nga ba 62 abo bajja okuba akalulu kyokka bano basombye abantu ne kati tukoze tulimbye omusajja watukwega I bring it live kakati wano olabye amasaza olabye ntino okufuga ekintu kino ekitibwawo ekya Mengo establishment okufuga kuli mu masaza n'amagombolola ne bali ba ministers naye nga ekisinga obukulu kye bakola kibalina okukola kugira ki kuleeta musolo bwe batagujjaayo nga gavumenti ebagwawako bonna ng'esaako abalala eri abazungu kati toyinza gamba nti no obwakabaka obwa Mwanga bwe bumu na buno kubanga obwa Mwanga bwali open bufugibwa